asatu kati buli muntu olitereera omanye nti ejja era ejja tukuba ate tugende mu maaso. Ndowooza tulinda mizinga gya DP nga tukyagirinda gyawedde. Omukulu Lulume yatugambye munyweze emitima era aleeta. Ndowooza tunagikuba enkya kati omuzinga yekuruca muno nejjajja wa DP aba DP wangi ntubudde mmanyi nti emizinga giwedde abe gireke gyegyo kuruca giwedde ye DP yaffe kyova olaba tuwangadde. obubaka obw'okusaasira obwakabaka bwa Buganda Nkuluze Office of the Royal Treasury abenji omugenzi Katolu Bwama Paulo amawulire g'okubuuka kw'omulongo Katolu Bwama gaatukuba ekikangabwa ky'amaanyi kitalo nnyo. Omulongo Katolu tambulina ekiseera ekiwera ddala mu buweereza bw'ebitongole by'obwakabaka mu biseera ng'asazeewo okwetaba mu by'obufuzi yantegeeza ate n'okunsaba endowooza yange. Kato ye muntu yakubuuzanga ekintu ng'alinga asaaga naye ng'ate mukakafu era wamuwabulanga ku nsonga newakubadde yakaayananga kyokka oluvannyuma ogenda okulaba ng'akoze kyewamuwabula. Obuganda bufiiridde omuntu omuyiiya omutetenkanya ate omusomesa. Ku lwange n'abaweereza mu Nkuluze ntuuse okusasula kwange eri nnamwandu bamulekwa abooluganda n'eb'emikwano era twebaza Katonda olw'obulamu bwa Kato. Tuwaddeyo amabugo ga kakadde kamu gusinza Ibeene Kitenda John ku lw'ekitongole n'abakozi bonna. Abenji y'omugenzi Solomon Kentulume omukubajjanjaba b'omwami Honorable Segirinya yoyo atuuse jjukira yakaveeri ali fresh era agenze wamu ne bwe babadde nga bali eri mu university baba bangula betwogerera ba professor Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana bagenda babatikkira gye babadde eyo. Njagala tuwanirize Honorable Namboze Betty Namboze webale nyumba kireke webale incidentally nakubuuzizza jjo konze ku Kato ono okufa era nabuuzizza ono nangamba ajja manyi nti ajja webale kujja Honorable Namboze. Nsaba kati tukole bwe tuti tulina influx ey'abantu abajja abalala. Ngenda kusaba buli muntu situka n'akatebeko odde emabega olutalumu tuddebuze emabega olutalumu tukuyetinge space wano mu maaso ey'abajja ntyambe buli muntu dde emabega olutalumu n'akatebeko just that. Tweyanziza nnyo. Nero Kristo kale ne basakatonde yanganza mwati zende Nero Kristo ne basakatonde yanganza mwati tudde emabega step emu nene enkuba ejja kuba ekuyambye okuddako emabega obulire mu tenti. Tudde emabega obulire mu tenti wekuba asembe emabega gwoba osobosizwa akatebe tugende nga tukola bwetyo. Fulo nammwe abali eno buli muntu situka olutalumu odde emabega n'entebeyo tujje mu tenti ng'enkuba tennaba. Kuba olutalumu oludde emabega n'entebeyo buli muntu lukuba olutalumu odde emabega nkuba ejja y'omutetekero. Tweyanziza nnyo tweyanze gye basawo ne banyabo nja kuba tiimu Nakumatt jangu wano bwe tunaamaliza tufune dakika 2 kati bwe tunaamaliza tujja kuyita chairman wa district
bannange aba LC3 b'oku kyalo kino babbuddemu Katolubwama oluguudo kyongere engalo ez'amaanyi basebole banyabo babbuddemu era chairman agenda kujja ababuulira oluguudo luliwa bamubbuddemu oluguudo chairman Nakumatt dakika emu Babula Joha Haji Budala Anti Shamim gw'obadde munywanyi wa Katolubwama jangu oyimirireko wano Anti Shamim jangu basebo ne bannyabo kitalo nnyo eky'omulongo Katolubwama abadde musomesa omulungi Katolubwama abadde musajja njasabiggu ebintu ebimu badde atukubiriza nga tuwangaala ne Kato atugamba soso kapito Katolubwama buli w'omulaga omuntu amusinga nga mwana muto ng'amugamba sewo mukama wange wakola ettooke gwe mukama wange naye oluseke nze mpa ebyange ngende Katolubwama abadde musajja nga muyivu ng'ensonga eno njogera njagala okwebaza Vice Chancellor wa Victoria University Dr. Muganga mu mwezi ogwokuna twajja mu ofiisi yo ne Katolubwama wakkiriza okuteekawo koosi ya MDD film n'ogamba Katolubwama nti ofuuse lekityala kuba byokola obimanyi sebo nsaba owubire ku bantu jambo tiyabuuza buyigirize bwa Kato yamugamba bugambi Kato omanyi kyokola era ndi mumativu sebo nga mmaliriza ekyo twebaza mukama waffe Honorable Nsereko yatukwasa Katolubwama mu ofiisi nga yonna oda oba zinaakyusa entebe oba abagambe mufulumeemu Katolubwama yabadde mukama waffe ng'ebbanga lyonna atukubiriza kukola famire si mmwe mufiiriddwa Katolubwama enjawulo yaffe nammwe nti mwabazaala naye Katolubwama ebbanga letuwangaddemu mukama waffe muganda waffe musomesa Katolubwama ng'atugamba nnyo kigambo kukola lunaku lumu nali ne Kanso Kabega n'atunyumiza ekigambo obwavu nti kibi omwavu awasa mukazi mubi omwavu alya bubi omwavu ayambala bubi omwavu alina mikwano myavu ne mubuuza lwaki nangamba omwana wange gwe nasooka okuzaala omwana gwe nasooka okuzaala yanfaako emmengaabo nga siina ssente zijja Mulambo mu ddwaliro naye embeera yantabukako nga nyina omutwalo gumu nenjogera n'asikaali nakkiriza nengula ekikapu nenzingamu omulambo nenguza mu kikapu nenfuluma olwavaawo nengenda ow'omugava Endugwa ambuuza tuziise tutya mugava Endugwa yamugamba bugambye omulambo nguyina mu kikapu etwewuunya amagezi ga Katolubwama bannange tujja kumisinga nnyo Katolubwama kampe ku ankomiri abeeke olw'obudde nze ngenda kubuuzaako buuza tikitalo nnyo tufiirwa Katolubwama ate nga abadde muganda wange nga ne mu ofiisi yaffe abadde mukama waffe mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe toyanzanya toyanzeege aba PPP mujja nammwe mwogere bwe tunaamaliriza nina mukwano gwa Kato Mama Fiina nja kuyita oyogere ne mukwano gwaffe Munyagwa ajja kujja ekitiibwa kyama